oba inagenda mu mateeka. Zimanyiko omwana yabula omwaka ogumu ekitumbe Kasenge kakati bino batuwali kibalo byali muko nga abantu naye balyangamba ati nawe ni takola mbali wabaya bala kasente gamba ni kitaforo batu wabutino kuziba natiza mzimba hivyo mjiokoleze natiza mzimba ubanga wasi bene mbanga nayo wanika walika tibere mbanga bene eziye kitaka mu republic ubadde ki nayo wanika kati kino ekifaananyi kiba kivuddeyo kye twali tuwagala mujjeni bwe muti yasogera nakikuba okuba nabikuba ebifaananyi twagala tufune sente zaffe nakagenda amanya gange nze Kavunga Michael Kawulula. Olwaleero twagadde okuvaayo okulaga obulumi bwe tulina obw'amaanyi ennyo. Okuva 2017 gavumenti ya mappinga ekkubo ly'amafuta ne wano ewaffe ku kyalo Mpegwe Kikandwa gwe mu Lukakakiri sub county Wakiso district. Ekkubo ne liyita mu bibanja by'abakadde baffe. Naye okuva omwaka ogwo tebafunanga ssente zaabwe. Enteekateeka nnyingi ezize zigenda mu maaso. Ebitundu ebirala byonna ne bifuna. Nefuwa ne waffe tetufunye ssente. Bwe twekubira enduulu eri ekitongole kye baakwasa omulimu gw'okusasula abantu ekya Strategic Friends International bye batuddamu tebikwatagana. Ebiseera bingi batuzeemu nti mwami Mawejje yabawandiikira n'abagamba tetulina funa ssente. Ate ffe tuli ba bibanja ate nga ne mwami Mawejje tetumumanyi ku ttaka. Family gye tumanyi ya Musa Serukwaya be bakama baffe naye bano batusumbuye ebbanga. Mu mwaka oguwedde ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna 2024 twawandiikira Ministry ya Energy
ne management ne manager Strategic Friends International ebbaluwa nga twemulugunya ku value for money nti ekimulimu kuba ebimotoka bitaka okukola singa bitwala pipe tulaba nti bakola emabega kawo bakyali Katikkiro wa Buganda ne bamutegeeza nti abataka bonna basasulwa sebo wekitiibwa Katikkiro wa Buganda tukutegeeza abataka beno tebasasulwa nga sente zaabwe tulina ebijje ebyayisibwamu amafuta ekkubo lino ng'abantu tebakyasobola kuziikako bantu baabwe tulina obulumi bw'amaanyi abakadde oba oli abantunze ebitundu ebyo tebakyasobola bawa ssente nti buli muntu atyo okugulawo obulumi bw'amaanyi bulumi bwe tulina obw'ekika ekyawaggulu kwe kubeera nga twabalirirwa prosesi zonna ne zikolebwa ku pipeline egenda okuyita mu bibanja by'abazeeyi baffe abamu nga nakati baafa okuva mu 2017 nga gundi omwogezi avudde waggulu bw'ayogedde naye okuva ku olwo akasente kaganya okujja buli lw'okubira ku muntu gw'ekikwatako gw'omanyi n'akutegeeza mbu simanya akawunti genda ogiteekeko ssente ebeera active ogwo omwaka ne gugenda n'olinda omwaka omulala ogwo ne gugenda kati twali twatuuka n'okugamba nti oba abasajja baali bayaaye buyaaye lumu nakubirako waliwo looya yakola ku nsonga zaffe ezo nanga nti gavumenti ebadde enjavu simanya yagenze mu Baarabu kusaka ssente n'ekyewuunyisa ate okuwulira nti gavumenti enjavu esobola okukwata obukadde 10,000 egenda ebuwa ababaka n'erimu okusasula omuntu obukadde 3 obukadde 4 obukadde 10 basobole okukola ekintu ekigenda okugasa gavumenti yonna Uganda yonna n'abaana nga bagamba nti ab'okubyalo bagenda bawa emirimu naye ogenda kumuwa omulimu ayite mu kibanja kyani gwotawanga ssente olupapula luneeno lwe lupapula oluliko embalirira ebirime ebifo amataka eriya kwegamba gye baateekamu egundi eyo era gye baavaliwinga kati olupapula luneeno kuliko ensimbi ffe ze tulina okufuna nga famire kuba muzeeyi waffe yakola ki yavaawo yagenda naye okuva ku olwo sente zino tetuziraba sente nagezaako emirundi gyonna kuba mbadde nkubiraakubira abantu bensobola okukubiraakubira lumu olina akubuuza simanya liri manya gaani simanya baliko kuno ennamba gye babuuza simanya yaani naye sente tetuziraba sooka ndi musajja mukadde bwe ntunuulira bakadde bannange bwe baali batuwandiika nabo abasinga obungi bafudde bwe ngenda okutunuulira ebbanga eryange nange ndabange bula ttono ngenda kufa ekyamazima nga siraamye kubanga toyinza kulaamira bantu kintu kirimu nkaayana bwe baali batubala namba y'abakadde twali tuwerako ekyokulabirako twalina omugenzi Mustafa yafa omugenzi Balaba yafa omugenzi Kiza yafa omugenzi Kamulegeya yafa omugenzi Kayemba yafa essaawa eno bannamwandu bali mu kubonaabona so nga ssente ze bandibadde beeyambisa gye zirindiridde okuliibwa abantu abatandibadde bannannyinizo bwe tuba twabala 2017 ngono ali 2025 kyokka nga gavumenti buli mwaka efulumya bajeti empya twandibadde tugamba nti batambulire ku bajeti enkadde naye bagamba nti eyonfu emyaka 8 kyokka baagala batutambulize ku bajeti ey'emyaka 8 emabega kyenva nsaba essaawa eno nga tebanakulowooza kutusasula basooke baddemu batuwe embalirira empya esobola okutugasa kubanga twali twesunga nti bwe batuwa akasente ako bwe bamala otubala batubuuza kati owedde okubala bwe batomatidde weemulugunye ne tukkiriza nga tulowooza nti bintu byamangu nga obalirira nti bwe bampa obukadde 3 nja kugenda walingula awantu awalala bwe baba bakubalirira obukadde 3 essaawa eno okyabuguzisaawa wano mu Wakiso district nga n'abalala ku ssaawa eno abaali basobola okutunda 5 ku 10 tekikyaliyo batunda 3 ku 3 emyaka gye ndimu gya kulaama otuuka emyaka gye ndimu nga tolaamye kitegeeza ku mutwe kuliko ekyali kikubulako naye gavumenti etulemesezza okulaama akabonero akategeeza nti bongera baagala enkaayana mu zifamire zaffe nga tumaze okuvaawo zisigale nga zigenda mu maaso wensabira tuyambibwe mu bwangu
tutuuka okufa ng'ebyaffe biri mu mbeera esaanidde. Kigaddeki nawe balamu nitwaweza emyaka 8 nze ninze buli nze ninga ttooka kuze oba ontwala twala naye bakakange bakaze eki bakampadde bantambuza banzijamu ne bwonali mu nsawo ate gulawo akawunti nagenda naye ekyemisana kya mutwalo twali 2 kati ate nenyongerako nenteeka mu muliro bambuulira ekituufu nfe bulungi. Amanya nze Dodoviiko Kirondo. Teyanza mzee. Nga tosanga omuntu alina ennyumba lwekyo n'agamba baatulaga mwe ligenda okuyita liyita mu bijja by'abantu kuba muisobola okulaba bino naye nga si bye byokka ebijja bingi. Nange kennyini ndi victim w'ekyo kubanga ekijja kye ŋŋenda okuziikwako nga nfudde baakiyisaamu payipo. Olwaleero siina wenziikibwa kubanga gavumenti tensasulanga kulaba nti nfuna awantu awalala wenkola ki we bananziika. Ne baganda bange n'abantu bonna tetulina we tuziikibwa kuba tulinda gavumenti etusasule, tetusasulanga. Kakati otubuuza tukole tutya ngaffe bannannyini bibanja tetukyasobola kulima, tetukyasobola kusimba bintu bitwala akadde okugeza ng'emmwanyi. Batukubiriza okulima emmwanyi naye tetulina we tuzisimba. Batukubiriza toyinza kusimba bitooke kubanga bitwala ebbanga ddene tosobola. Wabula kye tukola kusimba kasooli na bijanjaalo ebintu ebitasobola kutuyimirizaawo ffe tuli bannakyalo wano we tuli. Amanya gange nze Donata Nakitya Nalongo. Ensonga etuleese wano kwe kwemulugunya kw'essente z'ekkubo ly'amafuta lye baatugamba nti lyatwazisa ebibanja byaffe. Bwe tutuuse baffe yafa n'atulekera abaana naye gye emyaka 8 gye babaze abaana beeyongedde okula. Tulina abaana abalwadde tetulina buyambi, balwadde ddala nga tetulina buyambi. Abalenzi n'abawala abamu abalenzi naddala bakuze batuuse okuzimba bo tokyasobola kugamba mwana nti zimbaawo kubanga batwalawo. Tuliawo tuliawo tokyayinza kusimbawo mmwanyi ekutaaze era tokyateekawo kitooke okujjako obujanjaalo n'obusuuli oba babutwala ne babutwala naye nga tetuyina kuyambibwa kwonna. Bulidde abaana balina ebizibu byabwe nga bo ng'ate kitaabu yali abategekedde ebibamala. Namwandu w'omugenzi Ssaalongo Kayemba nafiira omwami wange nga tumaze okwewandiisa ng'ebiwandiiko byange byonna ebiwandiiko yali yeewandiisizza n'afa. Kati mu kufa kwe ekyo ekibanja kye tulimu ekyayitamu amafuta nga bamaze omuwandiika. Kati okuva olwo tetufunangayo bigambo byonna birungi oba bitulaga nti tulina okufuna ssente z'amafuta. Bannaffe bazifunye naye ffe tetulina kye tufunye. Tuli bannamwandu twasigala bwe tutyo tetulina buyambi bwonna. Kale n'okulima tetukyayinza kulimawo kintu kyonna kisobola kutuwa ssente tutuna butunuzi. Kati n'olwekyo tubadde tusaba ngaffe bannamwandu babbaffe nga baafa tubasaba batukwatirwe ekisa batukole ki batuwa akasente k'abaami baffe bali bamaze okuyisa. Ndi mugenzi nze ndi namwandu w'omwami Erinasani Kizza. Erinasani Kizza yafa nga amaze okubalirira nga yeesimye ng'amanyi nti agenda kufuna ku ssente ezo naye n'agenda n'afa. Kati yandekawo n'aŋŋamba nti bannange ssente zange ezo mugenda zikozesa naye nzikuumye ebbanga n'ebbanga siziraba era ndi mu bulumi obw'ekitalo ndi mu kubonaabona nina abaana b'empeerera abaana tebakyasoma lwakubeera ssente ezo. Parish okubanga abantu balirira nga bagenda yita payipo ya mafuta 2017 kati giri emyaka 8 abasinga bafudde n'okufa tebafunanga ki ssente tebafunye bwenkanya. Bannamwandu abali mu kubonaabona abaana tebasobodde kusoma lwakubanga baasuubira kasente ako. Omuntu eyali alimawo kalitunzi takyakizibwa kulimawo kalitunzi mu kifo ekyo, takyasobola kulimawo mmwanyi, takyasobola kuzimba ogamba nti omwana wange kamwazimbewa azimbe walu. Yali asuubira kasente ako kakedda mudda abulula. Ekyo kindowoozesa okuba nga gavumenti oyagala abaavu
oyagala abantu babeere mu kubonaabona muno mugamba nti ogenda muwa akakadde ka parish model nga talina wagenda kateeka kitegeeza agenda kuba tukola ki taganyulwamu. So Minister of Energy senga wange nankabirwa oyagala abantu basooke kwekalakasa bajje bwebaka ewuwo. Minister of Finance Mwami Kasaija otugamba ebyenfuna bitambula bulungi. Mwami Gobi Secretary wa Treasury abantu bempegwe ku sente lwaki tebafunako sente tebasobola okubanga baliyirwa. Abantu bali 50 plus abali kyawo kyempegwe n'abantu n'osanga family ngerimu abantu 10 bali mu kunyigirizwa olw'okuba tebasobodde okukola ki kusasibwa sente za. So omulanga guno ngukuba erigwe kikwatako Mwami Katongole mwakola omulimu gwa Strategic Friends International. Abantu bano babenga bakolebwako etteeka lya government ligamba senga omuntu bamubalira ne wayita emyaka 2 balina okudda mu butonde bamukola ki ne bamuvalira kubanga mukimanyi bulungi inflation eri mu ggwanga yeeyongera kitegeeza sente ziri oba mubalira milioni 7 tokyasobola kubanga omwa milioni 7 abantu bano balina okufiibwako nga ofa ku bantu n'okwata obuwumbi 2 n'obuwa abantu bakino kinomu n'abantu b'empegwa babenga bakola ki bafiirwako nga kale bayinza okuteekebwa abantu baabwe bigweba ngamba nemabegakaawo